empapula oba ballot papers ezo akalulu kaba bwa president wa Uganda tufunyeko obuboxi bwa pallets 193 tugenda obutereka bulungi bugenda bukukumibwa sawa 24 ateri muntu yena solo buyingirira oba obukolako ekintu kyonna ebintu bya violence oba emiviyo mukulonda tugivumirira ate tegikirizibwa mateeka tusaba bannayuganda bonna nti kusooka twagale eggwanga lyaffe tubeere bakakamu tubulabe tutuuse wano nga bukyali ku nnyonyi ne tubi inspectinga obululu bwe baleese olwaleero obusoose okujja mu Uganda. Twatandika dda nga tusaba electoral commission kibayita parking list kuva eri gye baprintingidde obululu banga babuleeta kati nga tuverifyinga kweyo parking list bululu buno obwa district eno baprintinga bwebuti era n'ekyo ekibuuzo mukulu justice byabakama takizeemu bulungi agambye nti obululu baprintinze bungi kusingako n'omuwendo gwabo abalonda. Twayogera nabo ne tubagamba nti bakkirize representatives abava mu political parties bagende Dubai bawitnessinga engeri company printinze ballot papers egenda kuziprintinga noziparkinga so tetumanyi zebalese zenkanachi zebalese zine ziparkinze teziri tampered with. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.